Mume. Tujimazeeko. Mwayo muzimba obuyumba bwammwe namwe mwabuzimba tubupangise mu bukolemu ssente era mutwetako akajanja. So tempereza message ngeri rude. Naye obanga yagala ssente ze mwezi gwagwako mu dabbanga kino. Ne kimanyi era olaba sinnaku omanya si birungi. Nabbanja. O tosobola gatta bupangisa nabo njogera. Akala jjaji esuliremu. Kubuulira. Ajjaji esuliremu. Mayinze nali mpadde kola n'oli ku nnyumba ezitali zange n'abapangisa muvuma. Ate sivaamu. Ate kiyinza okuba n'abanja si yennyinizo. Era si yennyini waayo. Ekiddako kati singa gwe wazizimba. Waliwo omuntu yali ayagala oyingira mu nnyumba kati ng'erimu Abasudaani bino bagamba muli bameka tuli babiri. Kati balimu nga 12. Kale bamugamba fuluma. N'etteeka ligamba paka oba bamu emyezi 3. Bazongera to. Zalina ku 14. Mukwano emyezi giyitirawo ddala. Ali wali kati balandiro bebegayire emyezi gigweko bamufulumi. Neffe natwegumira. Nabanjo omukazi lwaki tompa ssente. Naza mudoboze ekkaka mudaani. Okyali mwana muto naye olwo n'abaana ab'emyaka egyo nga balina ssente lwaki tozirina? Temusaana nenga kale ngeggulo tabategezezaako olunaku olwaleero abasuubuzi bagenda kuba bamiitinga pulezidenti w'eggwanga awo Ekkololo. I have a friend yadda ng'akola mu town twali tumaliza nangamba twabimaliza no leero kuba ffenca tetugenda kukola bagenda kukola president kusulabako president. So amaduuka ekibuga kigenda siba kiggale bw'oba oyina emergency gy'obadde ogenda okukolayo oyinza obutali kiggwa leero ensonga ya influence eggwa leero. Abakulira abasuubuzi bagamba ba-expecting abasuubuzi omutwalo mulamba Ekkololo okubeera nga bamitinga president w'eggwanga abantu omutwalo gumu. Muyimbi ki abadde akyalemeddwa okukola ekivulwa gy'abayimbiremu tukolere ddala ne concert yaawo. Ani yali ayagala concert? Tugimuwerumu. Gumayo yimbira abantu omutwalo gumu amaaso emitwalo 2 nga gikutunuulidde. I know. So kakati abasuubuzi bagamba bye basinga okwagala eri president ekisookera ddala enkola eno ya ifris bagamba it is so complex era nga yeetaaga omuntu nga wasomako ya IT yes and accounting ne bagamba ate bo basuubuzi bemanyi eki bemanyi level yaabwe kwe baakoma namba esinga basobola obbala ssente omanyi n'omuntu nno ku nsi kuno oba oyagala okukwana wevume ate munange oyagala fe ab'ebiwala ata kati afi afiiringa guilty afi agenda nange okugamba omuwuliza bubi kakati nabo kye balimu okukola kati ndo kankubulira okubala ssente kulinga bibi teri akuyigiriza olaba bamuwa 10 n'alunyweza bw'ati n'otuva n'akaana kato 10. So whether wagenda kusomera wagenda kusomero sente kasitekulemu okubala ekitiibwa. Thank you gwaba n'ekizibu kakati bagamba ate nga bo bagamba okusinziira ku tteeka singa odojinga enkola eno ya ifris through manipulation and all that tujja kwetagisa okusasula penalty ya $6,000,000 so tebagitwala for granted tebagala gidojinga ne bagala bayite makuba babitegeere basasula. Kakati okusinziira ku Mr. Samuel ngono he's a tax consultant agamba singa bagenda ne bamiiting omukulembeze enkola eno ya VAT ne ya ifris ne batabeera kwe batuuka ku ntegeeragana kigenda bafosinga bonga abasuubuzi okongeza ebintu kale fe end consumer fe bagenda okubonyabonya exactly wabbo balina okujjako omusolo bw'abanga katugambe ekizigo abadde akitunda ekikebe kya mutwalo omusolo gulina kuva kunze consumer yo omutwalo gwe gulina osigala nga agufuna aina kushutinga kati bana batambula bine babigwamu tebatuuse kuddugalirira. So kakati njagala obajjukiza abasuubuzi bano beetaaga obuwagizi bwaffe as well. Kubanga kati ffe bannansi ffe tugenda okubonaabona katugenda omumaliza nga ne president affe ajja kwetaaga otusisinkanamu abantu ba bulijjo batulondemu ffe abakulu soke tugende twogere naye then tumala asisinkane. Then also enkola eno ya ifris because omusolo buli kintu ekyeyongera omusolo gweyongera jjukira channel y'ebintu ebitambula even manufacturer nibigene wa wholesaler retailer then consumer kakati manufacturer kyakola ye kuva enkola eno yagunjibwawo abuka wholesaler nawa retailer sina kindi singa hafi njagala ekizibu nsobola ogenda mu company so ogenda n'ekyefunira
kati ogenda kusanga nga ne factory zitadde outlet. Thank you. So ekitegeeza abantu bangi bayinza obbuuka mu business nga ba wholesaler kuba emirimu kati awo giba gibagwaako. I'm telling you, so we hope for the best kyetwagala. So kakali n'ensonga ezo wammanga ziddamu kujjukiza basuubuzi tugende nga kyetwagala tukitegedde tetutabiikiriza nsonga yonna ku nsonga eno enkulu lwa nsonga nti singa ebivaayo tebitambula nga wetwagala biyinza okutwafekitinga ffenna. Exactly. Okay, kale olunaku olw'eggulo olukiiko lwa Buganda olw'okubiri olw'omulundi 31 lwatudde era nga munnange mujje wano bannayuganda musembere mbabuuliremu ababanja Ssaabasajja anti temuwulira leba bagamba temuwulira musirikira twali wano nga tugenda mu misinde obala kuba nti mbeera nekwefa amatuga ngawuliranga gage olaika owulira nnyo ezukiranga kye baayogerako kyakamunaye abamu babagala baddiremu mu lulimi ki oba mu mbeera ki kakati munnange abokukyaddondo kakati olunaku olw'eggulu CPM yazzeemu era n'anogaanya ensonga eno ate munnaye yazzeemu kye yayogera sinti yayogedde ekipya kyennyini nga bwe yakitugamba ku misinde egy'akamu. Uganda ano w'osanga omuntu nga CPM bwe yayogedde n'osanga oli ng'asaze kabiri n'agamba akalira akawulidde amaze n'ayogera n'ogamba look at this goat. I know nenze bannange era nange era ebifo ebyo byesaana bantu ddala nga era biba babiwaabo. I know ekisooka mwe mulina ekyokufiirwa kubanga nze nkayakazi nga mwana mpa omuzinda ate nze BBS nze ensaawo ne telefayina naye nsooka mbawa kyobola nga tosobola kubeera ate basobola wadde nakumpa kyabukungu nze nangeyo nga nayogera. Anyway, CPM yabaddiddemu n'abagamba Ssaabasajja ali Bulaaya abasawo bamwetaaga okumujjanjaba. Kasubire ku luno mwawulidde bannange bannaayi nze ngenda nakomaawo the same characters that demanded for medication bannaye bamujjanjabe kwefu bakulonda ku bwaki kyaddondo bikoze miruka 8 ate kati awo ogenda mu layini oyudda mujeno gye bavumira bakikatikkira kubanga bannange nze nabbanja waabwe ekintu kyogambye omuntu enkera ku makya akera ku makya n'akyerabira. So kati ensonga ngenda nagikomyawo muli baddebo kubanga mwawulidde batemwawulidde kiri gye muli era ebyo mubikobe bakulu abo babagumiikiriza. Anyway, kakati olunaku olw'eggulo olukiiko lwadde lwakatandika abakiise b'amasaza balayidde tubajjukira wano bakawa obwami era nga Ssaabawolereza w'Obwakabaka Christopher Bwanika ye yabalayiza zezimu ku nsonga enkulu ezabaddeyo mu lutuubo. Pozera mu kwogera kwa Katikkiro yakubiriza bannabyabufuzi wadde nga mufunyimu okusoowagana okusigala nga mwewa ekitiibwa okulekera okubeera nga ate mwewanyisinganya ebigambo ate anajjukiza gavumenti oba okugisaba okubeera nga ate abasibe b'ebyobufuzi bateebwa naddala nga bwe bubanga obujulizi obubaluma bukoze eki bubuze bateebwa tusobola okuba nga ffenna tuyagalira mu Uganda eyawamu. Kale ebyo nno bye byabadde olunaku olw'ejjo mu lukiiko lwa Buganda awulidde tegeeza munno n'okumujjukiza nti bwe kibanga ensonga baagikugambye nga ggwe okyayina kyovuga okolera ani oyagala ki tolaga buki saagamba busiru kwe bagamba n'otawulira abasomesa era obanga yagambye toyagala muwuliriza munnange oyagala kuwuliriza ani baddeyo mu kyalo maama wa mugambo bakitaawe kati bw'oba oyagala kumanya bifa kusumulula hafi n'akugamba n'ogamba hafi ate tolina kyoyagala kuŋŋamba kati ate oyagala ani aba akugamba awo tuvuddewo kakati banne tuli mu kubala abantu kugenda mu maaso mujjukire magakawo twavaayo tubategeeza ku kidiinidiini ekimanyiddwa nga enjiri ekiri kiwangaya mu disitulikiti y'Eruweero Nakaseke ne Nakasongola ekyavaayo ne kigaana abakkiriza baakyo okuvayo okubeera nga ate beetaba mu nkola eno ey'okubalibwa era nga bagamba nti enkola eno ya sitaani era buli anaabalibwa ayinza okufa. Kaakati bannaffe aba UBOS abeetebetebye ensonga eno bavudde eno ne balabula amadde ensaba muwulirize mmwe abalina Kasongola ale saagala tuddemu ebyo tubeere ku kkooti ate tutandike kutawaana nammwe nga musaba bbeero. Kaakati okugaana okubalibwa oba okutaataaganya okubala musango
era wenna anaaba akikoze ojja kubanga ate omenye etteeka mu section eya 29 akatundu akokusatu mu nnambika eya Uganda Bureau of Statistics Act eya 1998 ebyo njagala mubiwulire bulungi bassebo ne bannyabo. Etteeka lino liprovidinga bwe ligamba nti it provides that any person who hinders an authorized officer, in this case agenda kubeera omubazi, and the UBOS officials from performing lawful duties, refuses to furnish required information or make false declaration, commits an offence. Bw'owaayo obubaka obukyamu oba bw'ogaana oba bw'obagoba. Kakati omukulu amanyiddwa nga Muwonge era nga omulimu gwe abeera auditor, yakulira methodology and statistical coordination ku UBOS, yagambye bwe banajjeewo omulundi ogusooka n'obagoba oba n'obatawanya ne badda ogwokubiri n'obatawanya oba n'obagoba ne bajja n'ogwokusatu ogwokuna badda na poliisi. Basebo ne bannyabo we banaakukwata ne bakutwala ku poliisi, kooti neegukusalira bayinza okukusiba emyezi 6, oyinza okuliwa emitwalo 6 oba okukola byonna. Oba tutegerekese bulungi, osasula emiyinza osasula emitwalo 6, okuliwa emitwalo 6, okusibwa emyezi 6 oba okukola byonna. So kakati ne bagenda maaso ne bagamba nti nno ebyo byonna nga tumaze okubiteeka wabbali bo bali ready. Mutandika n'olunaku olwokutaano okwala kugenda kubeera nga kutandika, era bwe batimba bakubiriza okubeera nga ate mugenda mu maaso okubeera nga ate mukwataganamu n'abakulu bano. Bino byonna nno omukulu ono Muwonge yabyogedde mu briefing ya poliisi, mu press conference ya poliisi ebadde olunaku olw'eggulo. So ku lunaku olwokutaano public holiday, bassebo ne bannyabo, tugende tukkirize tubaliwe tusobole okubeera nga ate tuwola gavumenti eno ebbanja, ate okubeera nga ate tukola byalina okutukolera kubanga n'omuwendo gwaffe ejja kuba gukola ki. Nzijukira bulungi twabeeranga ku mikolo, obanga mukolo gw'abantu bangi abateeseteese emmere bajjanga ku mukolo ne basooka babala naddala nga mulinga bawaka, ogenda okulaba nga agira 1 2 3 nguma kati ssaawa yaki ya mmere. Kakati nze kwe batandise okumbala ssaawa yakulya kuba banaamanya omuwendo gwaffe nga batuwa nga tulya. Okay. Kale Kakati